Wano we tuli tujja kuba Atuuse International, we appreciate your service. Agambye Anita Alpha bwagambye mwebale nnyo. Mwatuwonya okulindirira TV Munagomba bwagambye amaaso hiya. Honorable Francis Katabazi Katongole nkwagala nnyo omubaka atava mu bantu webale kubeera nga tobolyawo amaaso gakumire ku Atuuse International. Tujja kuba tubawa live updates nga bwe zinaaba zigenda mu maaso era nga tuli mu kibuga Emayuge okubeera nga tukwasaganya ensonga zonna nga bwe zinaaba zitambula ensonga za byabufuzi era gwali eyo nga toyagala byabufuzi nkwegayirire nnyo peegi eno dduka misinde. Busoga yo wetwogerera Busoga yo wetwogerera so far so good. Busoga so far so good. Busoga so far so good. Naye nga baadde tebatwagala kufuno bannange. Senkai Muhammad ogambye mbo agambye mbo NRM ajja kufa obefa nefwa. Atakuli Mukuye Sharif president agenda kubanga atuuka mu kibuga kino eky'Emayuge essaawa yonna okuva kati. Omukulembeze w'eggwanga Uganda Swaibu agenda kubanga atuuka mu kibuga kino eky'Emayuge essaawa yonna okuva kati. Abantu bangi nnyo era bagenda mu maaso n'okulaba nti munnange baaniriza empologoma y'emagere. Buli omu akola kyakola okulaga essanyu ate munnange babikola mu mirembe kyekisinga okwewuunyisa. Gwe nja kusaba ekintu kimu shayalinga bw'oba osobola okutuwa ku buyambi weebale nnyo kubanga ffe eno yo twasalawo okubeera nga tuyiwawo omubiri ffe tetumanyi kiyinza kuddirira tetunnamanya kiki kye tunaalya okuviira ddala ekiro ky'ejjo oba edda tuli kuno kwekyoba omanya buli ewali electronics wonna buli mwana alina spare buli mwana alina saundi afubye okulaba nga atirisita afunayo oluyimba lwa Kyagu Babyface omunonozi waffe ow'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mayanja Mary ogamba otya mukwano webale kubeera nga tosiima empereza yaffe webale kubeera nga kwoli nja kusaba ekintu kimu kyokka shayalinga bamukaawa wama bagambe tewali kyewuunyisa ky'amaanyi tewali amazima go gali nti tiwali kyewuunyisa ky'amaanyi eky'amaanyi ekiriwo kwe kubeera nti omukulembeze w'eggwanga lino agenda kujja ayogereko n'abantu b'Emayuge kyeky'amaanyi ekyo.
Yabo. Good. Kakwenzi hati mogamba otya ogambye greetings and appreciation to all of us. Thank you so much mukwano webale kubeera nga ate munnange otwagaliza naffe tukwagaliza kyotwagaliza tukwagaliza kyotwagaliza bwe kubanga otwagaliza birungi naffe lwaki tetukwagaliza birungi munnange. Mugenyi Ewakiso ogamba otya mukwano. Thank you so much for watching Ekyoto International live updates right here in Emayuge. Kamba weko ku luzungu katono nnyo abamu bagamba nti tuli mu struggle ne tumanyi luzungu. Well, we are giving you live updates right here in Emayuge where we expected the president of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, to talk to his people and of course launching and opening of the area offices and that is Emayuge head district offices of National Unity Platform. We shall be reaching out to each and every one. Dagala stays ekyafaayo ojja kukiraba era okyakiraba munnange mukwano. Ekyafaayo ojja kukiraba era okyakiraba kubanga kikiwale watandise dde okukiraba. Era okyakiraba kubanga kikiwale watandise dde okukiraba. naye nga kiri kitya baganda bange abali gye muli yonna. Pamkawa, greetings to you my dear brother, my sister. Pamkawa ba sister, mukama wange wadde naye nkutumiddeko nnyo webale nnyo webale ddala kubeera nga kwoli ate ng'okola omulimu ogwo gwennyini ogw'okusharinga. Thank you so much. Tetunnalya kituufu abadde abuuza tetunnalya naye amaanyi go gakyalimu agakulaba nga tetuweerezebwanga. Driver. Rambo msajja owenkwa mujjeko. Ogamba otya Zali? Fede twagenze na basi. Nyabuza mbu twagenze ne basi. Fede twagenze na basi wamma. Fede twagenze byaffe. Alo. Nedda. Agamba atya muganda wange alabira South Africa. Sakibo. Mr. Nanko. Mwebe. Get out. Bye. Prince Arafa ogamba otya twamaze dde okubeera nga twegattibwako Commander 00 oba 00 what naye nga wali nnyo. Hello ababaka bali wano. Oh my god Ekyoto International byonna weebiri banange tuveeyo sobo vayo muveeyo ogamba otya muula weebale kubeera nga tosiima empereza yaffe. Sijja bagamba linnya lye naye njagala mumulabe mukakase nti yo Eastern tugirina. Prince Arafat, how are you doing my brother? Vayo. Nona veyo. Pamukawa ebyamugyeyo byaki jeno bijirwa wali katobeda sagala kulyogera ne bannange
Tewali mulala. Ogamba otya Adams? Sanyu Makungu is watching live from London, Kunga, Uganda, Kunga, watching from Entebbe. That is who? Sentongo Charles. Abantu bajja kukkiriza. Abantu bajja kola ki? Bajja kukkiriza. Abaana balesezi fireflies. Bannange agambye wa tagambye vaayo muganda wange vaayo abo abantu abasiikiriza abantu bakulu vaayo omusajja yabagambye tayagala kuba banemuwulirize. Ibra ogamba otya Ekamuli? Kibuye Timothy ogamba otya Newton Alua City nkutulamusiza Tisaka, how are you doing? Olaba tuyisaamu buyisa ggaali naye raba omuntu olwo omukulembeze w'abantu ng'obi wanaaba ng'ayingidde ekibuga Emayuge kinaaba kitya? Mutambule. Naye temunnasheyalinga sibategeera. Ogamba otya Adams okuva Ekibuye? Greetings to you. Nja kubabuuzaako mpola nga bwe naabanga nzize nga mbalaba. Agambye ki? Kanzije mugambe nzija. Ekifaananyi kyekyo kyennyini kiriya. Esawundi simanyi bwe kiri, mujja kumbuulira. Greetings to Saint Matthias Mulumba Shrine. Baganda baffe abakatuliki mbabuuzaako nnyo, baganda baffe abasiraamu nammwe mbabuuzaako nnyo, baganda baffe abalokole mbabuuzaako nnyo, baganda baffe aba Seventh Day mbabuuzaako nnyo, baganda baffe buli ddiini yonna banange mbagala nnyo. Temunnasheyalinga teweekwasa temunnaba. Anita Arafa ogambye ekifaananyi ne sound kiriya. Laba omuntu kansoke njiraawo. Togwa sokukwata essimu eno eri live. Ngenda wagendo wafuto batulwisa katubatuukeko left right and center. Ekifaananyi tugenda kuba nga tukibatuusaako nga bwe mukyetaaga. Oh my God, Chairman Nyanzi Mutu wa watu wali nnyo okulaba ng'ensonga zonna azikwasaganya.
mujja kakasa namungi w'omuntu mbyenyigiddemu mwemwe n'amanya amazzi katutambule oba tukomawa katutambule kunga naba abaana bazugu twamaze dde okubeera nga twegattibwako abakulembeze ab'enjawulo okulaba nga ate munaye babugiriza ku mwana w'Emagere empologoma y'Emagere okulaba nga buli kimu kyonna bakikwasaganya tewali mbeera yonna eganye Nambeshe wali nnyo okulaba ng'ensonga zonna zitambulira ddala nga bwe zirina okutambula. Ekifaananyi ky'olaba kyekyo kyennyini okusinziira wano e Busoga sub-region. Well, tuli mu east abaana basazeewo bagikubye obwambalo babuggyeyo abaana abato bonna bavuddeyo just kulaba nga ate munnange babuuza ku mukulembeze w'eggwanga. Agamba atya muganda wange Bobi Rush tuli ne General Chief Whip John Nambeshe okulaba nga ayaniriza mukama we mu bitiibwa ate amutambuze mu bbendobendo lino ery'omu east. Bamuyise Katongole Mamira nsanafu anuumire ejje agambye atya nti nno ki oh my god, this is what we call a godly given love. Bamwise Kyagulanyi Ssentamu omununuzi waffe omwagazi w'abantu omulwanirizi w'eddembe. Ogamba otajjowero okuva e Kansanga ffe tuli Busoga munnange Franka ku kamera omwana omuganda ali Busoga eno tukoba Lusoga mukoba kimuna ffe tuli eno tukoba Lusoga mwana gwe. Gwe Douglas eno terikola eno leero terikola.
tulaba wano ng'ab'ebyokwerinda baggyeyo dda emmotoka zaabwe ng'era omulimu gwabwe bwe guli okuva edda n'edda. Baatandise dda okulaba ng'ate munnange baagala okulemesa, naye ndowooza mumanyi nti ewabeera Kyagulanyi ebyo byonna biba bisuubirwa. Lengera namungi w'omuntu sayidi eri, laba namungi w'omuntu obuuyi buli alindiridde okulaba ng'ataayaniriza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Banaye buli alina kyansuubiza nkwegayiridde nnyo, simanyi bitundu byeno naye nkusaba kozesa enamba yange, kozesa enamba yange. Ababadde ku live yasoose mwagirabye, osobola okudropingako anything you want, anything you feel like for the good of our struggle. Kubanga munange bino ebintu tewali atusasula, no one facilitates us, no one called me to come to this locality, but right away I came just to show that I stand in solidarity with the people who want power, the people who want to be ruled by the governor of the rule of law. Bana temunjogeza luzungu saasoma era nkomye awo bye. Kakati nga tuzza mu lwaffe olw'ebuddu nga tuzza mu lwaffe olw'ebuddu, tuli Busoga naki, tuli Busoga naki. Dagala simunaye ebikajjo byombi agalira ddala, naye ekito obuzibu simanyiiwo, obuzibu simanyiiwo. Laaba ekigenda maaso. Eno si 1 million march nedda. This is Busoga welcoming their president. This is Busoga region welcoming their president. Agambye atya muntu w'owatu. Nabagambye tuli eno tukuba Lusoga. Bobi wange naluyiza ddaho. Sesobola kwemenya luzungu. Oh sure. Lwaki menyeka n'oluzungu kiri? No.